Tuli mu Middle East era nga wetwogerera ebigambo birabika byasobye dda nga bwe bagamba nti kaami katono okanyomera mitala wa mugga ate era nga kirungi nnyo okugaaya kyonoomira naye nga kirabika olutalo US ne Israel lwe baatankuula mu kulumbagana eggwanga erya Iran lulabika muganda wange lwongedde okumera amajindu. Iran eyongedde okulaga nti ekintu kino yali ekyetegekedde okumala ebbanga kubanga oluvannyuma lwa missiles ze baasindise mu ggwanga erya Isirayiri ne zikuba 2 ne ziyitawo era tezaasobodde munnange kubeera nga ziremesebwa defense systems ze balina mu mawanga agawererako ddala nga tonnaba kutuuka ku ggwanga erya Isirayiri yonna balinayo defense systems naye muganda wange bagamba nti kino tebakirabangako gye bavuddeko nakutegeeza ku missile gye bayita Sajil eno muganda wange Sajil ng'ezitowa ttani 1000 eriko ne bu clusters nti buno bwe butonotono obuvaako nabwo ne bukuba targets yabadde nga musisi ayita era bagambye nti kino tebakirabangako era babadde tebakirabangako mu ggwanga erya Iran so nga ate tunaba kubeera nga tulaba ebyo already Trump yalabudde dda nga amaze okulaba nti ebintu bitabuse nti agenda kukuba energy facilities eza Iran agenda kukakasa nga akuba ewava amasannyalaze akubewo kakati mu kugezaako okwogera ku ekyo kubanga ensonga eri yakuggulawo omukutu guli ogwa Strait of Hormuz ebyobusuubuzi bwe biyita naddala amafuta kakati munange omuwaatu ogwo Iran tukimanyi bulungi nnyo nti egwerevuli yajingiddeko nnyo mu lutalo luno era nga munange Amerika ebintu bigitabuseeko wonna bbeeyi y'amafuta erinnyidde ddala ne mu ggwanga eri Amerika mwennyini bbeeyi y'amafuta erinnyidde ddala kati ensonga eyo ekute wansi ne waggulu baagala Iran epondooke eggulewo awantu awo amafuta gasobole okubeera nga geetawo n'ebyamaguzi ebirala Iran egamba nedda sijja kati Amerika bwetyo ng'eteekateeka okubeera nti ekuba amabibiro g'amasannyalaze gonna mu ggwanga erya Iran era nga kino kiba kiteeberezebwa nti singa kiba kikoleddwa Iran erina abantu abali mu bukadde 80 n'okusoba kitegeeza nti bonna bagenda kubeera mu kizikiza amalwaliro kitegeeza nti bwe wabaawo ebikozesa amasannyalaze kitegeeza nti tewagenda kubeerawo bujjanjabi ku nsonga eyo kati yo Iran neetegeeza nti okay ekyo osobola okukikola teri akuganye naye naffe kye tugenda okukola tugenda kukuba mu Middle East mu UAE tukube amabibiro g'amasannyalaze gonna tukube ettaki n'ewalala yonna tukube Saudi Arabia yonna tukubeyo bonna babeere mu kizikiza anti kyoyagala kakati muganda wange kiba kitegeeza nti awo era nga bwe kiri nti Iran ne Israel baalumba Israel ne US baalumba Iran neetandika okubeera ng'enyugunya missiles okwetooloola Middle East kiba kitegeeza nti ate era babeera bongedde okubeera nga basajjula olutalo naye nga be babeera basoose okubeera nga bakuba energy facility eya Iran kiba kitegeeza nti bye babeera bakitandise nayo n'ekisaasaanya n'abalala ne bakiroozaako kubanga babeera bakikola ono alumwe kaakati muganda wange ebyo byonna nga bikyali awo nkugambye nti wabaddewo okulabula okuva mu ggwanga erya Russia nga bagamba nti Iran erina missiles zetanaba kubeera ng'ekozesa mu nsonga eno erina zetanaba kubeera ng'esabuukulula gye buvuddeko yasabuukulula era yakozesezza ekika ekya Sajil kaakati muganda wange abaakitegedde obuzito bwakyo bali mu ggwanga erya Isirayiri zino nno munange
goyinza okugamba kubanga abantu babeera boogera wano bw'osoma mu comment sections eza ku mitimbagano egy'enjawulo olaba nga bagamba nti ku platforms ez'enjawulo bagamba abantu nti gwe defense system zimu zizanyisa ezirina buli wamu ensi eziwerera ddala ezisukka mu 5 nga ovudde ku ggwanga erya Iran okubuukawo okugenda ku ggwanga erya Israel zonna baateekayo defense systems naye abasajja bakasuse missiles ne ziziyitako zonna ne zituuka mu ggwanga erya Israel ne zikubayo. Kakati kino munnange ze baleese ku bimu ku bipya omukulu Magitoba bye yatugamba nti bagenda kuleeta ebipya biri bye badde bakozesa bikadde zino zeepena defense systems bwejjanga ejeepena okukakana ng'etuuse gyeraga so nga ate nkugambye nti wabaddewo okulabula kubadde kukolebwa nti Iran erina missiles ne US zeetalina era tebasuubira kuba nti ezirina kubanga jjukira gali gaba magezi agaboyisa ebyokulwanyisa bwe baba nga balina ebisobola okweta ku defense systems nga defense systems za US naye nga missiles za Iran ziyita ku defense systems kkiriza nti nno wabaawoko amagezi ag'ekika ekyenjawulo agaba gasinze ku gali kati towakana toddaano kuwakana wakati bino nze saagala kwogerera ku ttiimu Iran ttiimu US ttiimu Israel wabula tupima ku miizani tulaba kiki ekikoleddwa kakati ffe tupima impact era tupima ebikolwa era nga ekikolwa ekyo kiriko ebivuddemu ne batubuulira Netanyahu yabadde alaajana era nga bano munnange mu Israel bamaze okubeera nga badikiriyalinga state of emergency oluvannyuma lwa missile ey'omutawaana missiles ez'omutawaana okuva mu ggwanga erya Iran eno yabadde missile strike ya mutawaana era nga abaweererako ddala baafunye ebisago kati abaafudde tebaboogera bajja kugaa nti abaafunye ebisago bali mu 7 naye tekuli yafudde muganda wange kakati state of emergency emaze okubeera ng'eri declared mu maseneketa g'eggwanga erya Israel mu kibuga ekiyitibwa Arad oluvannyuma lwa missile strike okuleka nga abantu abawererako ddala nga bangi bagamba dozens kitegeeza bangi okulekebwa nga bali ku bisago eby'amaanyi nti zino missiles zaakubye abaabaddeyo bannyonnyodde nga bagamba nti yabadde nga musisaayita era ebizimbe byazzeemu enjatika ebitaagudde amadirisa ne gayiika nga bw'onoogamba nti bakubye missile ekizimbe amadirisa ne gayiika kiba kitegeeza nti kizzeemu olwatika kakati zino missiles ze baakasusse ne zikuba era abantu baagambye bannange kino Iran kyetutuusizzaako tetukirabanga okusinziira munnange ku report ezaakoleddwa ku mikutu egy'enjawulo ne eggwanga erya Isirayiri nalyo yennyini likakasa nti kibatutuusizzaako jjukira nti Iran erina gy'etereka Israel erina gy'etereka nyukiriya waayo kakati ekyebuuzibwa nyukiriya ali seefu kubanga gweoyinza okulowooza nti ogenda tulisa nyukiriya era nga mulowooza nti musobola omukasuka mu ggwanga eddala n'atuuka n'akubayo nti eyo possibility mugirowoozaako naye ate omusajja najja mubalulira mu teritole yammwe najja kubaawo wennyini kubanga bagamba nti awo mbu bakuumawo nnyo naye missiles munnange zaakubyeyo ekitegeeza nti munnange siteri seefu omusajja ayinza okugamba nyukiriya wamwe mu mutwale kakati munnange state of emergency nkugambye nti bamaze dde okubeera nga bagiteeka maserengeta g'eggwanga erya Isirayiri mu kibuga ekiyitibwa Arad era nga okusinziira ku mawulire okuva mu ggwanga erya Isirayiri bagamba nti emergency services ez'okubeera nga bajjanjaba abantu abaliyo mu 7 boogerako 7 era batugamba nti rescue teams ne medical personnel bano mu bwangu badeployingiddwayo okwetooloola ekibuga Arad ab'ebuyinza nga munnange bagezako kubeera nga bateeka embeera mu nteeko okuyambako kwabo abaakoseddwa kakati munnange abalabyeko n'agaabwe
abalabyeko n'agaabwe bagamba nti embeera yabadde ya bunkenke nnyo nti obugombe bwavuze nga missiles busirens anti bateekako obugombe bulabula nga bwolaba obwa ambulance munnange nga defense system bakakasizza ziremereddwa bateekako obugombe ne bajja bagwirwa ekintu ekyaleese embeera okusiikuuka nga kifaanaganako musisi ettaka ne ligugumuka mu mbeera efaanaganako bw'eti ebizimbe amadirisa ne gabiyiikamu ebizimbe ne bigwa munnange bingi nnyo byabadde damaged ebiwerera ddala bagamba several buildings were reportedly damaged era ba emergency workers ne batandika munnange okubeera nga banoonya abantu baliwa mu mafunfugu ambulance zino zirabika nga munnange ziyetika abantu okubatwala mu malwaliro agaddiridde awo era nti abo abakoseddwa kigambibwa kuba nti bali mu mbeera mbi nnyo kati tebajja kugamba nti tewali yafudde wabula bo batugamba nti waliwo abalumiziddwa era batugamba baliyo mu 7 ne kakasa nti emirambo gyakoze eki gyagudde kakati munnange strike eno ku kibuga kino Arad tuyinza okugamba nti ye latest in series mu bulumbaganyi obweyongera okubeera nga buli kaseera bweyongera Iran mu kwanukula bali bebakola obulumbaganyi ku ggwanga erya Iran ye yanukula bwanukuzi atakulekera nabwe tomulekera kakati munnange mu nnaku zino Isirairi yayongezako mu nnumba zaayo yateekamu ku maanyi naye ate Iran nayo neyanukuza neyongezaamuuko mu kwanukula nti ompa speed kwejjira nange kwenkola ki oba munyinza okuyisaawokko kakati missiles munnange kigambibwa okuba nti abantu abantu embeera gye balimu yabunkenke nnyo safety tebakyali ali safe nga bano be balowooza bwe kiyinza okuba mu ggwanga erya Iran ate era muganda wange ne mu ggwanga erya Isirairi teri ali safe ali safe tebakulya ssente kyovula olaba nga kugamba nti gwokyali ku tiimu Isirairi tiimu Iran tiimu America nabagamba dda ebintu byakyuka dynamics zakyuka dda kubanga waliwo era n'abagamba amawulire nti bano bagenda ne bagamba nti bakubye ennyonyi za Iran nti nave yabe bagyonoonye nti eyagundi yabe bagyonoonye Air Force kumbe nti abasajja balinayo n'ebibumbe by'ennyonyi bye baateeka awo nga byo bibumbe kati bano bajja ne babikuba ne bagamba tukubye abo tubonoonye kumbe bano tebalinawo oba oli awo na pulaani ebuusa nnyonyi yadde n'emu tebagirina nawo labo bakakasa tebajja kukasuka naye nga teweerabira nti okuva mu ggwanga erya Russia okulabula okuvuddeeyo nga bagamba nti Iran erina missile US zeetalabangako zeetakola ki jjukira nti bano be baleeta tekiniki za drone ezijojobezza buli wamu kakati nyinza obutawakanya nnyo mawulire ago wabula tugamba bugambi nti maaso ku lutimbe kabina ku ddongo ffe tulinze bulinzi kulaba byanfoldinga bitya nga tulaba munnange ebintu byeyanjuluza bitya okusobola okutegeera kiki ekiri mu kyezinze kakati Isirairi bwetyo etandise okubeera ng'ekuba omulanga kubanga tosobola kwetengerera kusobola kuwanganga ggwanga lya Iran ekyo kitegedde nti Iran y'amaanyi nnyo ku ggwanga erya Isirairi singa Isirairi bateyambwako kitegeeza nti ebigenda kusangulwawo ebya ddala kakati Isirairi bwetyo eyagala global support okusobola okubeera nga bakonfrontinga Iran eyagala ensi yonna egiyambeko jjukira nti NATO amawanga gali ag'e Bulaaya mwegegatira mu mukago gwa NATO bagamba America nti munnange tewamala kutwebuuzaako nga mulumba kitegeeza nti olwo lutalo lwa Isirairi naawe so si lwaffe tetutukwatako ffe kakati munnange bano
basaba okusinziira ku Prime Minister Benjamin Netanyahu akubye mulange eri abakulembeze b'ensi yonna okusobola okubeera nga bonnange nabo beeyunga ku mugendo bayambeko US ne Israeli mu kubeera nga banafuya Iran nga bagamba nti bonnange Iran singa tetugigira kiba kitegere kadati bwe baba ebakubye eba nayo kati yeyuze ku the super power ebesobola osonga mu America butereevu gwe nakukuba nabakuba in fact nakuba kakota kati onagamba nti bannange genda fuuka global threat, regional and global threat. Naye ate kati Iran etandika ddi okukasuka ebizuka mu Africa oba mu Middle East tekyali baddewo ate era naye tukola nk'obulumbaga kakati munnange yabadde ali mu kibuga Arad ewabadde enjega Iran gye yabadde yakava okusekula zimizairo ziri enzibu ennyo era musisi n'ayita saidi zeeyo ng'ali ku site bw'ati omusajja wattu Netanyahu ng'agamba nti Iran emaze okulaga nti emaze okwadvansinga military capabilities zaayo mukiraba kitwali tubagamba mukiraba negamba nti long range missile systems ezisobola okubeera nga zithreateninga regions beyond Middle East nti basobola okubeera nga basukane ku Middle East bannange bano abasajja mulaba tubadde tetumanyi nti nabino bayi bannange babiri munnange nti Iran bakati bino byenjogerako tebiri mu kubeera mu kuteebereza byabaddewo era Netanyahu yennyini n'ayogera era nga ne missiles zimaze okubeera nga zikuba mu Israeli bali mu kibuga Arad bakaaba munnange bw'atyo ng'agamba nti Iran mujjukire kijje emala okulonkinga missiles ne zigenda mu kazinga akayitibwa Diego Garcia mwakirabye era n'alabula amawanga ga Bulaaya magezi nago nga tegagala kweyunga mu njege eno Bungeza yagamba US nti osobola okukozesa bases zaffe for defensive purposes so si offensive nedda togezaako kulumbira wano wabula beera bwerinde wano kyekyoka kyetuyinza okukuyamba munnange bw'ati omusajja mukulu Netanyahu nga anenya Teheran olw'okugezaako okubeera nga bakyankalanya entambula y'amaato agatwala ebyamaguzi okubeera nga balemesa okutambuza amafuta era nti kino kikosezza nnyo ensi yonna munnange ono agamba nti regimu erina okubeera nga eyimirizibwa regimu Netanyahu bw'atyo bwe yagambye era n'agamba nti Israel ne United States bakola kyonna kye bakola bakikolera nsi yonna n'ensi endala zeyali badde zonna zijja ziteekinga a stronger stance mujje nammwe munnange ng'abagamba nti broader international cooperation is needed naye abalala bagamba nti owange omusajja bw'oba otugambye nti capabilities ze zeeyonge kakati awo omusajja bw'akasuka eno misaire ezo ez'epera defense systems nezikuba ate akubayo butereevu tuli mu World War 3 gwabadde takimanyi tuli mu World War 3 kakati President Donald Trump ne Netanyahu ono atugamba nti babadde basaba ensi yonna ebeeyongeko naye ensi ekyagugubye era Netanyahu yagambye nti operations z'amagye ga Israel zigenda kweyongera nti era bagenda kukuba bakyatagetinga abakulembeze ba Iran ate era awo nawo waliwo obuzibu bunene kubanga bano balina okukasa nti bali venjinga ku bantu abo abattibwa abakulembeze baabwe ayatola tebannaba kutuuka nakubuwa kuba n'ennaku 40 ez'okukungubadde zinnaba kubeera nga ziggwako bwe zinamala okuggwako tebalangirire kakati
bano bagamba baagala bakobe military infrastructure economic assets batta abakulembeze mu ggwanga erya Iran. Netanyahu ng'agamba nti objectives mulimu okubeera nti badismantling nuclear program, eliminating missile production, bwe tebagala bakolezi missile ne deployment capabilities, ekiraga nti munnange enjega ekyeyongerera ddala mu maaso. Naye nga bwe nkutegeezezza nti bino birabika bikyali biwanvu. Isirayiri obusungu eyongedde okubeera ng'ebumalira ewalala, era Prime Minister yabadde alagidde nti amagye gaboominge olutindo ku Latin River mu maserengeta ga Lebanon. Okusinziira ku ripooti ze tufuna, bagamba nti Prime Minister Netanyahu yabadde amaze okubeera nga instructing awo ebiragiro namutayiika amagye ga Isirayiri okubeera nga gagenda gakube Latin River bridge mu maserengeta ga Lebanon, okusinziira munnange ku mawulire agava mu ggwanga erya Isirayiri. Era nga Defense Minister wa Isirayiri gweta Katz bw'atyo yategeeza n'agamba nti ebiragiro bino byagendereddwamu kubeera nga balemesa entambuza passage eya abalwanyi ba Hezbollah, ebyokulwanyisa bye batambuliza awo okubitwala mu maserengeta. Kakati munnange Isirayiri nga bano bakiraga nti plan yakutagetinga Kashmir bridge, era nga eri ku highway ey'okulubalama, nga bagamba nti eno structure ebadde ekozesebwa mu military activities, bakozesa okubeera nga bayitawo abasirikale n'okubeera nga batwala ebyokulwanyisa. Kakati awo munnange nti bino babitwala okubeera nga batagetinga ebifo by'abantu okubeera nga bakuba aba Hezbollah. N'alagira nti kati ebyo byonna birina okubeera nga bikola ki, bisaanyizibwawo, bridge eyo bagikube. Kakati abasajja bagamba nti eggwanga erya Iran ekisooka lyanyoomebwa, bwe liba nga lisobola okukuba nga lirina missile esobola okubeera nga ekuba kilomita 4,000 n'omusobyo, kiba kitegeeza nti ensi eri mu bulabe. Kiba kitegeeza ensi eri mu bulabe nti ne Europe teyeebalabala nti singa wabaawo ensonga yonna, abasajja jjukira nti tebakuba watava bulumbaganyi. Kakati gwe Europe gezaako ositule, tiye kati katukube naffe katugire bwe tuti Iran erina okusaanawo, kitegeeza nti bagenda kusitula busituzi. Nabo batandika okubeera nga bakasuka nga bakuba bo tebalina kye bafiirwa. Anti bwe bataakube era mwagala bajjako, ne bwe banaakuba era mwagala bajja, kati bo bajja kukuba bukubi. Kiba kitegeeza muganda wange oyinza okwesanga nga ate amawanga agamu gafunye ebizibu bigali gatasuubira nti bisobola okubaawo, ne bakuba ne beebuuza tusasulira ki? Tekyebuuzibwa nti tusasulira ki? Amerika eyagala ki? Ffe tufuniramu wa? Bye bibuuzo. Era bannansi ba Amerika bangi abawerera ddala tebawagira bulumbaganyi Amerika bwe yakola ku ggwanga erya Iran n'okutta omukulembeze waayo Ayatollah. Naye munnange Ayatollah nga amaze okubeera nga attibwa, abasajja bagamba na kale olutalo mulowooza lwali lugenda kukomaawo, kubanga baali babeesinze kukubeera nti babatta bagenda kuba nafuya, babatta Ayatollah banafuyiza nnyo. Kakati ate abantu bagenda kubeera nga bayimuka beekalakaase. Kumbe muganda wange okwekalakaasa kitegeeza kirala, naye ate omuntu ng'ali desperate naye abeera mulala. Kakati gwe omuntu owa bulijjo weekalakaase, gwali gwe weekalakaase, bali mu kufiirwa, bali mu kukubaga, bagendako 40 gweovuddeyo weekalakaasa. Muganda wange bino bireka byakyukamu, ebyaddala bireka byakoze eki, byakyuseemu. Ti waliwo amaanyi aganyoomebwa naye nga geetaaga okutunulwamu, kubanga ayinza okuba nga ate maanyi ebyaddala